tukwaniriza ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa March mwaka 2023. Nkwaniriza ku Soul TV program Omunnyokumakya. Amanya agange nze tusima Apollo olunaku lwa kutaano tuwunzika week naye ate mwezi mupya ogwa March. Enkuba eryokedde okutonya eno ewaffe Kampala. Abali mu bitundu ebirala tetumanyi naye abali mu bitundu eby'ebyalo basobola okulima mulime kuba tujja kubanga twetaaga mmere bwe tuva wano wenyini. Tubakubiriza nti mulime mmere bwe tunabeera n'emmere ey'okulya ebirala ne bibeera nga tebituuse tujja kubanga tulina obulamu. Amanya agange ze tusima Apollo kwaniriza mu program Omunnyokumakya kubeera kubaganya birowoozo ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala ku nsonga z'enkulaakulana ebyobufuzi n'embeera z'abantu aba bulijjo. Tubaagala nnyo mwenna ababeera eyo n'obubaka bwe mutusindikira obutwebaza naffe tulina mmwe. Tutambulira wamu ne ba Z Prime Properties. Aba Z Prime Properties bakuguza ettaka, bakuguza ploti, bakuguza ennyumba eziwedde okuzimba ku kibanja mpola nno. Kasente osobola okuŋŋaanya mpola mpola ng'otwala nga mutegeregana nga bw'omalayo ne bakukwasa ekyapa kyo. Byonna bye batunda biriko ekyapa. Ndowooza y'ensonga enkulu nti bw'obeera n'ekyapa omanya nti oyina ekikakasa obwannannyini obwenkomeredde oba oliawo. Tugenda maaso n'okubaganya n'okutunula ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Banene mu gavumenti basattira mu kaseera kano kennyini erudde eri mu office ya Prime Minister okuviira ddala ku mukulu Majjegere Right Honorable Robina Nabanja okutuukira ddala ku managers abawansi awo bonna oba oliawo ensonga ya ebintu ebyali byolekedde ogenda e Karamoja ebitatambula bulungi bona oba oliawo kyandibanga tekibatambulidde bulungi. Ensonga z'amabaati gafuusa amabaati, embuzi z'e Karamoja nazo zifuuse embuzi. Erudde eri mu Parliament ripooti yafulumye eya emivuyo egyetobese mu kitavu ky'abakozi. Eyo nayo Minister Betty Amongi ebibye nayo naye biri bwe bityo. Tunabirinda tunabiraba. Mpoza ate mu byobufuzi tutunuulidde kiri mu kibiina kya National Unity Platform oluvannyuma lwa muvubuka eyavaayo n'aga nti ab'ebitongole by'okwerinda bamutulugunya ne bamwokesa paasi ku kifuba ate okumala n'akuba enkyukira ng'asinziira wali ku kitebe kya ebyokwerinda embuya n'agamba nti nedda aba NUP be bampa ssente era be banjokya bansuubiza kumpa ssente ate be banjokya ebitongole ebyokwerinda tebinjokyangako. Kale nabyo bikwewuunyisa erudde eyo naye tugenda kubaganya ebirowoozo mpola mpola tunulira ebyobufuzi mu kaseera kano kennyini bitambudde bitya. Ab'oludda lwa opposition bo bali kuki ebiseera biri twalabanga ebisinde bya Red Card Front, People's Front for Transition naye bisiriseemu n'ekirungi nti bannannyini byo bali mu studios. Samuel Walter Lubega Mukaku alinaffe mu studios munakisinde kya People's Front for Transition abangi gye twategeeranga Red Card Front naye ate sobola kwerabira oba obutakutegeeza nti Mwami Lubega yeesimbawo ku bwa president teyali 2011 nno. Nkwaniriza Mwami Lubega. Nkulamusiza nnyo Apollo. Ate nebaza bannaffe aba Salt TV okuteerawo engeri gye tusobola okwogeraganyamu nga bannayuganda. Njagala kwebaza panelist munange asobodde okukwata enkoko omumwa n'abeerawo. Bannayuganda tubeebaza abakedde okutega Salt TV. Sooka otubuulire Red Card Front muli ku kinga musirise nnyo tetumanyi kigenda mu maaso. Tetusirise nnyo. Ensonga ze twayogerako zikyayongera okunyigiriza bannayuganda. Naye muva gyogerako. Planda. N'obubbi obw'ekifa mukokko otuusiza munnayuganda okuba nti abakozi tebasobola kusasulwa. Services tezikyasobola kutuuka eri bantu. Tunuulira ebibuga
Jinja, Kampala wonna ebitalina nguudo zakoleddwa myaka 2 emabega byonna biwomoggose byonna biwomoggose ate n'enguudo ezikoleddwa myaka 5 ku 10 eziise nazo kati oyinza okulowooza nti zakolebwa myaka 30 emabega. Amalwaliro temuli ddagala. Ababbi batuuse n'okubeera nti be batuula mu cabinet ne parliament. Bebituleese naye luli gwasemba bwe bakukwata ne Dr. Kizza Besigye awo mwesikamu ne mutyamu ekintu ne mugamba tukireke kigende nga bwe kigenda. Baani abatukwata? Ebyokwerinda era ne batwala mu kooti. Ba agents bababbi babatemu abefugabbi. Mbadde nzija mbadde ku salt nandi kyewunyisa ne poliisi kati ekaaba nti obubbi bususse mu barracks. Tetukyalina ggwanga tetukyalina ggwanga, tuli mu total capture. The mafia junta ne ba agents baayo bali mu total capture. Naye si buvunaanyizibwa bwa mukaaku yekkanga oba Besigye oba Apollo, buvunaanyizibwa bwaffe ffenna kyetwava tugamba nti omulanga gw'okuzuukusa bannayuganda. Tuzuukuke, twegatte, tulumbe tusobole okutaasa ki eggwanga lyaffe. Abali mu NRM bakaaba twalde mu kalulu eserere. Abali mu NRM bakaaba bamukula mwamiwega katandikiraawo. Mwami Ssebaana Kizito buuza abatulaba ku Salt TV. Bannayuganda mwenna, bannakampala, management ya Salt TV, munnange tugenda okubaganya ebirowoozo. Owekitiibwa Mukaaku omukama mulungi. Amiina. Ssebaana Kizito atulaba ku Salt TV, munnabyabufuzi naye ate munnakibiina kya NRM. Mpozi n'ekirala nti naye yegezaako mu ntebe y'obwa Lord Mayor naye teyatuuka. Kati mu studios nina eyali yeegwanyiza obwa president, nina eyali yeegwanyiza obwa Lord Mayor bw'ekibuga Kampala. Ndoza ensonga kazitandikiraawo. Ssebaana obiraba ebigenda mu maaso? Ndoza nzikiriza nsooke nsaasire Nakawempe nga division olw'ekizibu kye balina ku division nti KCCA ng'ekitongole kyonna ekyawamu kyandibadde ekifaananyi oba entabiro y'ebyo byeteekisa mu nkola oba byeyagala bannakampala bateeke mu nkola nga bitandikira waayo. Naye kyannaku nti eggombolola eyo ey'Ekawempe nga woogiraba teyina toilets. Bantu mwe bagenda abagenzeeyo balina bu mobile toilets ne mwami Apollo buli butereka ndwadde. Ekitebe kiramba tekirina toilets ezo likodi kiri ku likodi era bino nze abyogedde nga nze Ssebaana ewa munywanyi waffe mwami Serunjoji ow'eddembe. Yes. Naye toyinza kukubiriza abantu kuba bayonjo nga gwe obuyonjo bwo tebukola ki tebuliyo. Yeggombolola etabeera na tona nti ogendayo abantu basasudde license baagala zi printing we ne bagamba tewali tona. Yeggombolola etalina rims mpapula. Omuntu n'asasula n'agamba kangene ekimiri bamutuuza okumala essaawa 2. Yeggombolola etalibeerako masannyalaze okuva ku makya paka lwaggulu. Nedda kisoboka kitya? Kyekitebe kitalina parking. N'osanga omuntu agenze parking iyo nkimanyi nti kizibu wali okufuna ebintu bye n'asanga waliwo ekimotoka kya sewage ekyakasasiro emmotoka z'abakozi. Kale tusaba
waba tise gombola eyo teyali neteefuteefu kuteekebwawo at least banonye bagiteeka temporarily basobole okukola ki bwana Sebana kitegerekese ekyo naye tugende ku byobufuzi obirabo ebigenda maaso owulidde nti Mwami Lubega agambye nti nammwe mwenale mukaaba ndowooza tulina crisis mu ggwanga ey'ebyobufuzi naye kyesaagala kugenda nnyo wala nga waliwo ensonga endi okumpi ng'ensonga eya mwami Eric Mwesigwa eyavuddeyo n'agamba nti nuupu be bamwokya bamusuubiza $5,000,000 ekisooka eyawadde mwami Eric Mwesigwa amagezi yasinga okuba omulabe w'eggwanga eyamugambye akyuse statement oba eyamugamba kikolebwe from the beginning. Ekisookera ddala mu mateeka tulina kyetuyita void ab initio yendagaano ekolebwa naye ng'ekolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Mwami Apollo sinza kukola ndagaano naawe ng'egamba tutte mukaaku naye ompe $5,000,000. That is illegal. Kitegeeza newemba tompadde $5,000,000 nengenda mu kooti. Kooti teyinza ku entertaininga ndagaano oba teyinza na kuwuliriza musango okufaanana gutya bwe gutyo. So mukadde wange oba muto wange oba mukulu wange Eric Mwesigwa ensobi gye baamukozesa mu kusooka bonna abaakirimu bo baakimanya ekinakola ki ekinaavaamu nti talina gyagenda kufuna justice bwenkanya ate eri agenda kukola ki kumusasula ate okujjako gavumenti esobola okumuggulako omusango ogwa defamation oba nuupu. Essaawa zino baalumiriza nti be bakola ki nti be bamwokya paasi ne bamusuubiza $5,000,000 singa alemererwa leeta obwo bujulizi kubanga era ne wabuleeta talina naye tekyewuunyisa Mwami Sebana nti omuntu eyavaayo n'ayogera kaati n'ajja ne mawulire ne bamutwala ne ku kitebe n'alaga ensi nti yatulugunyizibwa ate okukuba enkyukira mukadde akatono bwe kati ng'asinziira wali ku kitebe ky'amagye nti ate bali be banjokya. Mwami Apollo ekisooka abantu baffe baavu kyekisookera ddala kisobokera ekyokubiri baweddemu ensa kubanze omuntu ng'osusa emyaka 18 oba 25 waliwo ebintu byolina okuyimirirako ng'omusajja oba ng'omukyala era teri muntu agenda kubeera ku luddalo singa oli ekigambo kyo ate ng'okiriridde mu kaseera akatono. Ate n'ekirala nti kati abantu babuufu nti ensi ekuze tokyasobola kujegewaza abantu abantu osobola obbalimba ne tusobola ate bafuula bajega kati ovudde waliwo ekigambo ekyagonjebwawo mu 2012 ntusobola kujingawaza tosobola kujingawaza abantu bbanga lyonna ate n'ekirala nze njagala kuwabula mukadde wange kulaije mulimu institutions zetukyawa ekitiibwa abantu balina essuubi mu magye abantu bawa ekitiibwa amagye weyandirabye nti Mwesigwa azze nti agamba nuupu yamwokya kubanga mu kusooka Mwesigwa yagenda mu kakiiko ka human rights okwekubira enduulu nti yatulugunyizibwa era mwami Kulaije gye yandibadde amukwata n'amuteeka ku headquarter za Human Rights Commission ne bayita bannamawulire statement yo n'agikola si ku kitebe ky'amagye kuba buli woddira institution ezo ziri credible abantu gye bakyalinamu essuubi n'ozizanyisa ebyobufuzi wagenda ku kyolumu amagye gajje gagamba abantu nti bana ekino kyekiriwo abantu bagambe abakola ki balimba ate nga n'abantu ogenda banenya kubanga mu entertaininga minor issues obusongo obutonotono obutalina mu doketi yammwe because amagye galina partisan naye badde bandooza baagala kwenazaako nziro yabasiigibwako era si mulimu gwabwe okwenazaako amagye kubanga amagye gali under government bwe bandibadde baagala okwenazaako enziro bandibadde bagenda
ku kakiiko omusajja gye yasobola okukola ki okukubira endulu. Ekyokubiri basobola okusuwinga oba mwesigwa oba ne bagenda Anthony General kubanga Anthony General ya representinga ebitongole bya gavumenti byonna mu kooti. So avenues nyingi ezireka amagye. So kyalabise bubi okulabikira wali ku kitebe kyalabise bubi nnyo era nze nganza akkiririza mu nfuga ey'amateeka ate omuntu ayagala ebyobufuzi ebiri smart ebitambulira ku idea amagye si kyekifo awandisaanidde naye bwana Sebana ekigambo kimu bibiri mu ndaba ye ey'ebintu n'ebyobufuzi engeri gyebitambulamu kisoboka okubanga kituufu abanupu be bayokya kisoboka I seek your opinion golabanga kisoboka abanupu okwokya omuntu basiige enziro gavumenti nze Sebana kuba nze ndi wano nga Sebana waliwo ekintu ekikyabobya abantu omutwe nga sinagenda kweyensonga kankisa omubwangu wokeera ku makya ne weegaana drones nga gwe state n'ogamba drones tetuzimanyi kitegeeza mu ggwanga mulimu ekibinja ky'abantu aboperatinga nga kisinga gavumenti amaanyi kubanga twatuka n'okuwaayo akasente kaffe akatono okuinstolinga cameras mu Kampala. Cameras omugaso gwazo kutrackinga ba criminals n'abantu abakola ebintu ebitali mu mateeka. Kati go ngamba nti wayisewe ebbanga Mwesigwa agamba drone yajja n'endyawo bwe bamala okundyawo ne bantwala mu kifo ky'essaamanya ne banjokya pass ate we yavaayo n'atukira ku kitebe kya NUP ate wayise wiiki nze mu kutaba okwange opposition erabika tennatuuka terina capacity eyo kya muntu paasi olwa likodi yaayo ezeebaawo kubanga mu mateeka tulina ekituyita ne president nti ogoberera ebyaliwo ebize bitambula ate opposition etandika okwokyabaayo ate ng'eyeyagala okuyingira obuyinza ate ne gavumenti naye egambamu ababookya so ereka abantu nga bali confused naye kyandibadde ekikulu kuteekawo akakiiko nga kaliko aba opposition nga kaliko aba gavumenti ba investigating bajene report eyo bagiteke either ku table ya parliament oba bagiteke mu public domain abantu bagisome then report ejja kuba ne conclusions kwe tunajja ne tudiscussinga oba kituufu oba si kituufu Mwami Lubega eno nsonga sirowooza nti nsonga ntene kuba ekisooka yali implicating bitongole by'okwerinda nti byakole human right violation etakirizika kutuuka okukwata omuntu omwokye ne pass ndozaawo tocha ebeera etuuse ku levels endala ezawaggulu ennyo naye ate n'amala juzi n'akyusa n'agamba nti ate abanupu aba opposition be banjokya yali ddiiru nti bajja kumpa obukadde 50 bansindike ne mu America ngende mu luwumula tekyewuunyisa okiraba oti ekyo ebyobufuzi bwe tutuuka ku level eyo nga bwe bityo tubeera ku kyolwo ekisinga okunnuma buli kiseera kwe kubiyita ebyobufuzi kyekisinga okunnuma si byabufuzi era ne batandika okugamba nti bannabyabufuzi batusobedde ababbi abatemu abatulugunyi banaakolanga ebintu byabwe ne beekweka mu byobufuzi oba ne beefuula abannabyabufuzi kati olwaleero tulina cabinet kumpi yonna babbi batuula ne basalawo ne babba amabaati ne bakola ki ne bamala ne bagamba ebyo ebyobufuzi singa nkikuteekako byebyabannamawulire kiruma nnyo okiwulira otya nanti ababbi basobola okuulawulira ne bagamba nti olw'okuba ababadde ababbi basomesa obwo busomesa kyekizibu ekyagwa ku ggwanga lino era mbiwulira waliwo omwami omu yajja n'agamba nti omanye ebyobufuzi byakulimba byakubuzaabuza bya blackmailing. How can you do that? This is a decent and diligent service to the nation. Really? Yes. Ono kyava okunokolerayo kali audio tyaba bamwami Kulayije. I know Kulayije as a professional soldier. Today n'omutwala mu bintu ebifaanagana bwe bityo ku kitebe ky'amagye amagye g'eggwanga UPDF ate bambi nabo ne batamanya danger. You are soiling the UPDF
and its role. Nebo kiberanga kitufu Lubega. Bekiberanga kitufu nga banupu be bamwocha. Yesoko yo banupu be bamwocha because also nafe political institutions NRM yeri mu government. Political parties ne institutions enalanga kati bakubulide ku kyamaje. Bokiriza okukozesebwa otyo n'okubeera smeared, then era omaliriza gwokakoze eki gwokafiiriddemu because ne opposition nalaba mu kiseera kyajjukira kya tukola reunions tukola tuvuddeyo tukoze people power mumusaayi because ebintu nga bugiri aluwa tebyali bya bulijjo n'abamu bakyali ku treason bagala we bamabike basebuufu bali ku treason mu byaluwa nga bujjukira I know Bakarulukarwa municipality these were members of parliament they bali ku treason up to now nobody is questioning that even the books of law zichi entertaininga okubeera n'ekintu ng'ekyo naye njagala okutegeeza twagamba bannaffe nga wazeewo crisis abantu obawootya kaadi kubanga mu kusooka kyali nti ebibiina ebiriwo biwe kaadi naye nga tuwanda eddusu ng'abantu people power membership cards zogambe z'ekibiina biwe kaadi gye bayita ey'okwesimawo nga bwe yali flag naye ndaba mikwano gyange bato bange tubagamba bannange ne bw'onooba osalawo adaptinga ekibiina temwandi adaptinze kabiina ka munkwawo ate nga mafia ye nannyiniko sinakutegeera njagala tukutegeere bulungi nalaba ffe twasazeewo dda netuula ewa Sseggona lunaku lulamba netutuula ku ndere ennaku bbiri netutuula naye nga omuntu agamba ntuga no waliwo ebibiina ebitegeerekeka why don't we anchor this mu kibiina naye nga bw'ogenza okulira ebyavaayo diiru oyogera ku formation ya National Unity Platform buli lwokola ebintu ate si kyokka n'abalala ngamba opposition nayo buli lwokola oli wakozesa ebintu ebiri dubious omaliza kubanga kati oyinza n'okukola ebintu nga gwe tofuddeeyo tuline Samuel Walter Lubega Mukaku munabyabufuzi ava mu kisinde kya People's Front for Transition poza ate tuline Sebana Kizito mwami Sebana Kizito ye munabyabufuzi munakibiina kya National Resistance Movement mpoza ate yesimbawoko ne kuba road mayor naye mu kibiina mwenyini eyo gye byasobera erudde eyo Walter Mukaku Lubega ye yesimba okuba president mu 2011 kitegeeza era nja kuba mubuuza singa yayitawo eggwanga lyandifaananye lityoba kale netandikirawo mwami Lubega obadde otugamba nti n'ebibiina byennyini formation yabyo mwe muli ekizibu obadde otegeeza ki enneeyisa eyo gye nkugambye eddira buli kintu ne baga nti banabyabufuzi kyabyabufuzi ababbi batudde mu kabondo kaabwe ne bakola bye bakoze ekyo ne bakisiiga abebufuzi oba ebyamawulire enkola eyo si ntuufu naye nawano mbadde nzija nti nalaba nga twadaptinga akabiina k'abakira baganda bato bange badaptinga akabiina k'abakibalama first of all abantu abatali yali NURDP secondly n'ekibiina kyennyini nga tekiri credible kakati ozimbye musingi ki gwogenze oteeke reputation yo neya struggle ku kintu kyotategeera kyekimu na wano abantu abookeddwa abantu abagiddwamu enjala abakolebbwako ebikolwa bangi naye tulina okwegendereza enkola y'abantu nga bano ajja kufuna omuntu wa mu planting nga bw'olye bwabaawo ebizibu tukoze obubiina bw'abayekera tukoze bino eri abantu abalwana genuinely naye nga waliwo abateereddwawo abo bataddewo kakati oli bwakigira mwayita okupanchinga holes mu kintu ekyamakulu kankusomera akantu
so tulina okwegendeza ekyo onookagumikiriza kamukyala former minister bakoko she claimed that after she became minister in 2001, she discovered that $5 million by then it was 5 billion Uganda shillings at the time, was being siphoned every month from the country's national NSSF. She claims that she later learned that the money was being spirited to the Marshall Islands through an associate of President Yoweri Kaguta Museveni's brother. And let me jump there. And the person was Emma Kato at the time. Mrs. Bakuru says that General Museveni, after appointing her minister, summoned her for a meeting, also attended by Attorney General, then Francis Ayumi. Ms. Bakuru says the president told her that his intelligence services had found that money from the country's NSSF had been stolen to finance the opposition candidates and the parties in Uganda's 2001 elections. The president, the president, this is very important, had told her that money had been stolen, and then she went to investigate. After investigations, but she got a warning. She says, Ms. Bakoro says, as they left the meeting, the late Attorney General Ayume warned her to be careful because all these things will actually be traced back to the boss. Let me jump that bit because it might not be good. She says she took it to mean that while could reorganize the fund, her actions could come back to bite her. But what she later found out was that the NSSF bosses were being asked to give money to the mafias in power. And not only did she stop there, when she stopped them, the fund jumped from collecting $1.5 million to $6.5 million in just a space of months. Ekinyusi cha submission yo kiri kye ekinyusi cha submission. Ekinyusi kyange wano abakulembeze tebatya kugamba nti gwe mubbi ne bakisiiga omuntu. Abakulembeze tebatya kugamba nti gwe muyeekera naye nga bo bennyini be baki be bali emabega w'ekyo. Abakulembeze tebajja kugamba nti weeyokeza paasi weeyokeza paasi naye nga be bali emabega waakyo. Nga kati ku byama abantu b'obiraba tebajja kugamba nti abantu babba ssente naye nga n'omukulembeze yennyini atuula ne cabinet emaze n'okweyogerako ffe babbi ffe twabba ezo naye n'abalekera liidika ne bayingira ewe mu cabinet ne bateesa ne ku kyokugamba tukoze tutya okukomya obubbi naye ng'eyabbye enkoko bwe bamutwala eruzira ne bamusiba nebbo nga batudde mu cabinet. Wetutuusaawo Mwamirega wetutuuse ng'eggwanga. Bye bibuuzo ebiri mu omuntu yeeyo kyatya olwakuba mukaako amugambe nti nja kukuwaayo miliyoni emu oba bbiri yeeyo kyatya. Ekyokubiri ne bw'aba yeeyokya kitwalira omukulu w'amagye okuntwala ebbombo oba embuya kubanga nebyakibalama bukyajjukira ebyaliwo oba embuya embyogera nga waliwo ebitongole ebikola ku nsonga ez'ekikula bwe kityo.
so nekigendererwa lindako ekigendererwa mwami Lubega olwo kibeera kibwe kibanga kituufu nga byonna bibeera bipange nga ate abali mu buyinza bye babipanga kibeera kyekyo ekigendererwa ekisooka nzibye ntya okusatisfyinga obutakuta bwange insatiable greed ekyokubiri mbika ntya emikululo gy'obubbi ekyokusatu mpambye ntya eggwanga abantu ne batategeera ne mbabuzaabuza oba kitegedde nejjako ntya ekikwa ensi n'endala endaba njirowooze sente sinze nziba sinze ntugumbula sinze mazeewo eggwanga sinze mpambye eggwanga tuli mu kigumaza tuli mu mbeera eyo ekisiikiriza ekyo mwe tuzanyira. Mwami Lubega mwami Sebaana owagira gavumenti eya NRM eri mu buyinza ne bw'owulira bino oba bw'oba otunuulira bino ebigenda mu maaso nga baminisita abanene bavayo ne bagamba nti amabaati twagafuna fe amabaati tugalina abamu ne gasangibwa ku biyumba by'embizi zaabwe owulira otya ggwe nga wagira ekibiina ekiri mu buyinza baminisita tebalina na nsonyi tasobola tetulina minisita avaayo n'agamba nti ndekulidde mu nsi endala bandibadde balekulira dde abamu ndowooza gwe n'ogamba minisita naye ate sipiika simanyi genda mumaaso Sebaana tuwe submission yo omanyi nze kati ekisinga okunnuma be baana abato nze naawe ne mukulu mukaaku n'abantu abatufaanana tulina we tutuuse waakiri ate si mukama alina waatuggusiza nga tusobola okwawula ekirungi n'ekibi. Zijjukira bwe twali tusoma nakati omwana wa primary yenna omubuuzo yagala kubeera kyagamba njagala kubeera minisita njagala kubeera engine oba n'ebirooto ebinene naye lwaki oba nabyo kubanga oba oyina boolabirako mu kaseera ako ng'era obeegomba nti wenkula njagala mbeere nga gundi naye tewakyali kati ssuubi nti oba wakyali omwana omuto akyegomba okuba minisita mu Uganda. Nze Apollo nafuna omukisa neŋŋendako ekkalamojja enapaaka abantu bano abamu bakyasula na mu camps abalala babeera mu malungu agatalimu wadde omuti ogwo naddala munapaaka paka nga agenda etukana ku boda ya Uganda ne Kenya naye gwe minisita wokeera ku makya nobba amabaati g'abantu abafaanana batyo sisuubira nti oba okkiririza mu Katonda kuba kati kino waliwo ekituuka nga si bubbi naye nga oli heartless nga gwe omutima gwo mubi just toyagaliza woba wagendako ekkalamojja era kyemmanyi teri minisita atatuukangako kkalamojja by virtue of the advocates naye oba nti batuuka ku eyo extent n'ogamba amabaati g'abantu embuzi amabaati g'abantu ate nze ngakomereza ekiraalo gwe mu mutima gwo n'otagamba nedda eri omuntu eyeetaaga ebbaati erimu nga ye obulamu bwe yeetaaga bbaati erya asobole okuba nga asobola okufuna we yeebaka awatayita nkubo oba watafuna direct hit okuva ku musana. Ate ne tugenda tufuna ekizibu nti abantu baffe baggwamu ensonyi andi tekiri mu byabufuzi wokka naye mu institutions wano mu ggwanga ate nno kano kagenderera mwe mulinde wotuuka ekiri mu education system kitokota wotuuka ekiri mu business class eyo nayo kitokota teri abagambako olwinale mugiwagira okay nze okuwagira ekintu ate omuntu omutuufu yayogera ekikyamu kubanga togenda gamba nti mpagira enaale yeri mbuyinza ebintu biganye ng'olaba eva kuki wetowagira Uganda ndi muna Uganda era mpagira Uganda naye bino byonna tebiri mu Uganda Apollo anti sirina gye ndaga awalala naye ono asobola okuva omwo mugundi mwenale munagenda awalala ate Apollo nze n'ekirala Apollo nze n'ekirala ngamba nnyo abantu nti nze sikyakola kintu nga ava ku nsi enkya nze emyaka gye ndimu wano nkyaliwo nnyo sisobola kukola nsobi lwakuba nti njagala osurvivinga leero oba njagala osurvivinga enkya. Nze Apollo sigenda kujja nkwogerere bibi bye wakola mbifuula ebirungi nze neetika omusaalaba gwesikola ki gwesitegeera kuba wabba era kinnuma nnyo okubanga essaawa zino abantu abo tebalina ku poliisi nga tebanagibwako statements kubanga eyo sinanguzi but that is theft. That is theft. Ekyokubiri nabadde mpuliriza
minister nete twanguye basalira musango. Okay, because kati investigation is chagenda. But they are suspects. Ate yakiriza. They are suspects. Mwami Apollo. Wali bakwata wali batwala ku police. Bakugamba omusango totutawanyi era bo bagamba ndi kiryoke summarily. Bakuwera wekibonereza. And tell abagambye nti already baligirute. They are still innocent. But they are suspects. Kati issue weri Apollo. Nti go ngamba nti Sebana. Bankubire oba nasanga TV mu lujja lwange. Nenkwatako TV asatu nenzigabira abantu b'omu Kiwunya. Ne mu nnaku nnya omusajja n'ajja omuyindi nti edduuka lyange baalimenya era ne TV tuzikwatiddewo ezifisse. Kitegeeza you are the party. Oli party to the crime. Kati mwami Kasajja wanditegedde nti amabaati tomanyi gye gava wagasanga mu lujja si gwe yagagula. Lwaki tewakwata amabaati ago n'ogatwala ku poliisi eri okumpi nti bannaye waliwo ebintu ebiri mu maka gange gye sitategeera singa zaali mundu wandibadde ogamba kanzigabire buli police station kugamba kamaleyo bino byonna bidda ku ethics ife ng'abantu zetukuzibwamu. Nze Apollo nkubulirirawo nze sigenda kusanga masimu oba nze ne mu mirimu gyange ekintu kye simanyi era nze tonkubira simu n'ongamba Sebana waliwo ddiiru bweti wendaba ngo nnemeddeko ngamba jangu nyimirira kumpi ne police station obimpa nembiteeka kuki ku police kubanga singa investigation zijja ne zifundikira mu lujja lwange and it happened amabaati bagasanze ku biraalo gwe Kasajja ogagamba nti gaali waka singa zaali bomu wandibadde ogamba otya wandibadde nazo ogamba nazigabira abantu ogaba otya ekintu ekitali kikyo ogaba otya ekintu kyotamanyi gye kifudde. So buli muntu yasangiddwa n'amabaati nze saagala bagaze na buzza ekisooka njagala bayikube mu mitima balizayininge eba kiba kiganye okulizayininga beetonde formally kibeere ku likodi nti bannaaye twatwala ebintu ebitali byaffe. Ate era nekino nga mmalayo nti ne office ya OPM ndowooza ke kaseera nayo bagiconstitute tuteekewo akakiiko aka investigating how those people are recruited. Nawe okunoonyereza ko kuvuddemu ki tunoonyereza mujjukira obukiiko bw'ettaka bamugemereire mu poliisi mujjukira obwekyenda advantage eziri ku report mukaku Mwami Lubega advantage eziri ku report eziri public domain eyinza obutakola leero but my brother even if 30 years report evaayo nga buli gwe yapininga bamunoonya okujjako nga wafa. Eya Bank of Uganda eya 6 billion bonanza muzijukira bulungi ez'amafuta omusango gwe twawangula mu gundi. Kale tandikirawo kati ndoza tunzikewe forward tugenda kukola tutya Mwami Lubega ino ensi yaffe gwanga lyaffe naye tunabeera nga tuzinze mikono wali mu ntandikwa kugambye nti lulibe wabakwata mugwe ne Besigye ndowooza ekintu ne mutya ne mugaka tukireke tulabeje kinagwera tuli ku misango era tuli mu kujiwoza ninga tutuna ebyo ebisango sango nga 22 babaddeyo katuddeyo nga 23 kugamba abantu nti muzuukuke twegatte tutunula abatubba n'abatukola ebikolo biri mu maaso tutaase eggwanga lyaffe musango muloopa era tebaatuwaayo wadde ka chance engeri gye baatutwalamu wagiraba nange kati mbuuza oyo ye Mukaaku oyo ye Besigye oyo ye Anadeke oyo ye omuvubuka Kavuma ne driver kubanga avuga Mukaaku ye alowooza ki ku ngeri bano gye bayisiddwamu era abeera yeesikamu balaba omuntu omukazi n'omusajja we Wakiso ye gwe baagenda ne baroidinga office Nakalema na roidinga office to suspect nze nti kino nga abamu bakyaliyo mu makomera ate abamu babagamba nti musooke muddeko waki wabbali naye nga bali mu miliyoni emu miliyoni 2 miliyoni 5 bo balowooza ki bwe balaba bano abali mu kubba amabaati n'embuzi ez'omuwendo bwe guli ate nga beeyogedde nako
nti bannange nga Bwalabika Kasajja bwe yeeyogerako n'abalala ekyokubiri omwana abba akasimu nabba ekiwagu ky'ettooke okubeerawo naye kati ng'ali luzira yakamalayo emyaka 4 n'omulamuzi tamulaba ye kati alowooza atya. Ekyokusatu what role modelship ono kyayogeddeko eri abaana baffe nga balaba minisita mu bino bagiri banama abantu abali ku level ya Apollo okudda wansi babagamba mangu nnyo they are interdicted mu office zaabwe owulidde sooka oddeko wabbali kubanga waliwo kino tunoonyerize naye bo bali tebasobola kuddako wabbali nti ne sipiika w'eggwanga akyasobola okutuula ku ntebe natransacting naga ngenda nakuteekawo akakiiko akabuuliriza nga naye ali involved Temabati nze nagasanga mu constituency nga parliament egamba nti nenga gaba they are doing the role of legislation okukola amateeka ng'eyazi gwe bagambye eyazimudde banne nga bamubuuza ku presidential directives eyafunye twamaze emyezi 3 nga tumunoonyereza era ntumaliza nga tumugamba gwe tukusensalinze naye ate ye ekivuddeyo obutereevu nti yabbye amabaati yatudde ku kitikkiro parliament erinnya lyaffe oteebereza speaker wa parliament wa house of commons oba house of lords ebungereza atuula n'oyo sebana tukole kikati kuba kati mwe ndowooza nga bw'oyogedde tukya eggwanga lyaffe tulyetaaga nga litiridde ndowooza ekisooka twafuna obuzibu nti abantu bwe bajja mu Kampala mukakwagamba musituke tulumbe ye bwagaba ebigambo bye twegatte buli omu gyali kati twegatte ate buli olulimi twogera lumu so abantu abasinga nga bwagambye ye ku integrity ye tasobola kugamba nti kino kya bubbi n'akiyita kirala which means kati mugenda kwongerako kimwe bannakibiina ekisooka mwami Apollo gavumenti teri azaalibwa nti ng'ayitibwa gavumenti ffenna tuva mu maka ne tusinkana mu bifo ebyo then tufominga kibayita ki abantu abakolera gavumenti naye njagala buli omu yeekube mu mutima atunule gy'ava abantu naddala babaka ba parliament ate nkirabye nnyo wano ne ku baministers baffe nti we batuuka mu Kampala beerabira ewaabwe gye bava ne balowooza nti bafuuse ba mu Kampala. Mwami Apollo abantu baffe bali bubi ekiri mu byalo Mwami Apollo ekiri mu byalo kitokota eyo mu Bukedeya mu Kamuli Nakasongola Kiboga kati nga tonnaba kukola decision ekusagwe ne family yo jukira ba boss bo abakuteerawo omugongo osobola okuba nti kati oli mu Kampala ogaba n'omusimbi ogwabwe kubanga airtime omuntu we Kabongo omuntu we Nakwero omuntu we Rukungire gwateekako ke kasola akavaako ne bakusasuza ke kasola akavaako ne dona kwayongereza ne tugula ebintu biddira abantu baffe the poor the vulnerable kati wokwata ebintu by'aba abantu n'okwata ssente zaabwe naddala nga kino ekiri mu NSSF abantu babajjako ssente mu buwaze nnyo Apollo omuntu n'atuuka emyaka 5 6 nga talina kayumba ng'obulamu bwe bwonna abumaze mu magye mu poliisi ng'aweereza abantu n'atuuka ekiseera Mukama n'amuyita wamala omuyita ne waddewo ba beneficial oba omusiko oba administrator general gwalocatinze nti ono yasikidde ebintu by'omugenzi ssente ne bazimumma ne bamutambuza bureaucracy nefika bureaucracy so fenna njagala concludinga nti tujjukire nnyo nti at the end of the day buli muntu yeetaaga naawe kyokola ki kyeweetaaga fuga kati ke kaseera kakwekuba mu mutima because sifa abasoso okwogera corruption sifa abasembye ne kati kino kidde ono individual merit nze waffe gyenva wentunuulira abantu baffe bano byenkola singa ne mukaako abikola ne Apollo n'abikola ne gundi n'abikola abantu bange bano banaasobola okufuna amasomero amalungi banaasobola okufuna amalwaliro amalungi banaasobola okufuna amazzi amalungi kwegamba kati tusabe omutonzi awonge emitima nga tuwumba ekigambo ekisembayo Sebaana abantu bano betwogerako bonna baliko ababatwala
kababe minister baliko abalonda tusuubire ki tunalaba nga waliwo nnyo mukulu kagambye omukyala bakulu minister yagamba nti yagenda okukizuula ng'omuntu eyakolera emyaka 50 ng'asonda buli lunaku bwe yagenda okusaba sente za NSSF baamukwatira $5,000 $5. oh my god $5,000 ye minisita ekyo kyazudde naye bali ba billions sebana tusuubire ki ku bino tunalaba nga omukulu avuddeyo n'aga nti mwe mbagobye mwena mugende muddeyo mulunde ku mbuzi kati obuzibu mukama bwaffe bwalina ali mu kifo ekyo lwa byabufuzi kimugaana okukola decisions omanyi wobeera munnabyabufuzi badde manyi nti kyekimwa n'amaanyi nti omanyi Apollo ayina mandate system zaffe zino eziweebwa abannayuganda system zaffe zino eza Africa ate kiri wano wokka zaakuuma omuntu omulonzi nga tali informed era ensonga lwaki kati abalonzi baffe butabeera informed abamu tebamanyi na kigenda mu ggwanga naye gwe keera ku makya minisita agambe nti bangobye kati tusuubire ki ekisooka nsuubira nze singa nzabadde mukama waffe mwami Museveni ekyo kyeyandibadde atandikirako kwe kwendeza ku cabinet kubanga cabinet heka nnene zibu ya kumanaginga tudde kuba minister nga 13 oba 12 good yeah alwakadde mukakulubega what should we expect in just 1 minute what do you expect from who from this government and what is happening I also find a problem call it a government how can I have a cabinet of thieves so what I expect immediately from President Museveni the moment okuva lwe yawulidde ekyo kwandibadde kusooka gamba naawe vice president wange oli mu bino nedda sebo sibiriimu sookoddeko wabbali naawe minister of finance oli mu bino sebo saabimanya nasanga busanzi wali sookoddeko wabbali naawe prime minister ne banno ne speaker anagoba government yonna awandiika asayininga ku sente zaffe President Museveni anagoba government yonna no ate yabalonda ati badde nga ndi yabalonda lumu era n'abaleeta n'agandi leero bano bendeese babu mukakusibula so sibula tulina okujja eggwanga mu katuubagiraako okusooka nga tutwala obuvunaanyizibwa bwaffe bwe tuba twagadde butwala naffe ffennyini kati kitukwatako okulizayininga bwe tuba tutulizayininze tuleke eggwanga lisse good Soul TV program Omunnyokumakya kwoli era kwogenda okusigala amanyi agange ze tusima Apollo tutambudde n'aba prime Z Prime Properties enamba y'essimu giwandiike amangu nnyo n'embiro noti 7 noti 4 mukaaga M6 497 bayina ya MTN nayo giwandiike noti 783 655 622 noti banoonyeeko proti mayumba agawedde okuzimba n'ettaka beba Z Prime Properties bakubo gona agayingira ekibuga Kampala bayinako plots bantu besigwa kyemba manyiko bwe nva kumpewo akalango kaabwe kawulirize mubeere bulungi mweraba